Kaakati Kadaama ono boyfriend we gw'abadde yeeyagala naye wano ku internet osobola okumuyita online shopping musezi. Boyfriend musezi alya n'abantu. Kadaama oluvudde ku kyeyo atuukidde mu maka ga boyfriend we amulabeko kubanga Kadaama abaddeko omuyimo taninnya. Agenza okutuukayo boyfriend azuukuse ekiro ssaawa 8. Kadaama agenza okukwatakwata mu buliri ng'ate online shopping yagiraba mu buliri nga boyfriend yagenze kuseera tomunyumiza bya Kadaama mu nze nakyazizza. Ekitambo tekimanyi mugenyi. Kaakati wuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kaakati bino bya ddala. Kadaama ono amaze ku kyeyo emyaka 3 ng'ali ku kyeyo. Ekikwewuunyisa, Kadaama ono bwe yali agenda ku kyeyo yaleka omwami n'abaana 2 e Uganda. Era bbaawe ye yamukolera nako ne ku prosesi y'okutambula. N'amunoonyeza ssente n'asasula kino n'asasula kiri omukyala agenda akole. Nga bateesezza abo abaagalana 2 omwami n'omukyala nti omukyala bw'aba akoze akasente ajja kasindikira omwami beekulaakulanye. Munange nga Kadaama agenda ku kyeyo. Kadaama bw'atuuka ebweru gino emyezi egisooka yali ayogera ne bbaawe bulungi taata w'abaana. Naye nga bw'omanyi ebyabaagalana nti bakadaama basinga obungi bwe batuuka ku byeyo bakyuka. Beekyangira ku baabaabwe baba baleka e Uganda. Akagere nti abaana ba Kadaama yabalekera taata waabwe yali mugumu n'agamba nti kati nze n'omusajja kasita abaana be nabamulekera njagala kati kola byange talina kyaŋŋamba. Munnange Kadaama atandika okwesala ku taata w'abaana be nga takyayagala kwogera naye. Nga Kadaama bino gyo nga womanyi bakadaama babeera ku ssaawa 4 wifi ya bwereere babeera online. Munnange nga tewajja omuvubuka musajja mukulu sina muvubuka musajja mukulu nga wajja omusajja alaga wa buvunaanyizibwa. Obufaananyi bwe yeekuba ku TikTok ateekayo ng'alaga ali mu nnyumba ye yazimba. Munnange nga tandika kukwana Kadaama. Nga bw'omanyi abantu bagwa mu mukwano nga Kadaama agenda agwa mu mukwano n'omusajja ono gw'asanze ku intaneti. Kati kumbe ye takimanyi nti agudde mu laavu n'omusezi. Nga batandika kweyagala. Nga beeyagala. Nga video call ziruma. Nga biki biruma. Nga bumeseji buluma. Buli lunaku laavu ng'enyinyiitira. Nga bw'omanyi laavu y'oku intaneti kuno tewali kintu kisinga kunyuma nga laavu y'oku intaneti. Anti munna abaakukeberako buli kaseera ka meseji kaako ka video call kaako munnange ng'omukwano gutinta. Abaana be be yalekera taata waabwe abo bo yabeekutulako Kadaama. Olwo afunye online shopping ye mutambuliza ensonga alaba future eri mwono. Okitegeera ekintu ekyo? Munnange nga beeyagala. Kadaama contract ye yasooka yagimalako. N'akwata n'ayongerayo omwaka omulala gutya, n'ayongerayo omwaka omulala gumu ne gibeera emyaka 3. Kati ono online boyfriend abadde yaakabeera naye okumala omwaka mulamba n'emyezi 8 nga by'ebbanga lye baakeeyagaliramu naye nga laavu etambulira ku kitimba. Nga beesuubiza okwemiiti nga beesuubiza buli kimu. Kati contract eya guno omwaka ogwokusatu bwe yaweddeeko, online boyfriend ye yagenze n'apinga Kadaama ono ku kisaawe. Era yatuusewo wali ng'ebimuli abirina ne bapangisa akatakisi akaamujje ku kisaawe kamutwala ewaani ewa boyfriend kubanga boyfriend ono yazimba. Musajja yazimba naye ekikwewuunyisa talina mukazi talina na mwana naye nga te musajja mukulu. Alina amaka ge temuli mukazi temuli mwana. Nga bafuna bulungi nnyo katakisi nga boyfriend akalagirira bulungi nnyo nti atugenda wano nti kale mutuule ka airport pick up nga kabatwala mpaka wa musajja online boyfriend. Nga batuuseyo misana. Bwe batuukayo emisana nga bw'omanyi nti omuntu nga yakava ku kyeyo ate nga
omuntu gw'osoose okusisinkana ye muntu gw'owulira gw'oyagala ku mutima, omukwano n'omuyima ogwabadde mungi wali, bonna ng'omuyima ogubali mu 9. Kadaama n'alyoka avumbagatira omulenzi ŋwi, n'omulenzi n'amuvumbagatira nti ŋwi, nga batandika kwekuba najjolo. N'okulya tebaasoose kulya, nga balyoka basooka beekuba embi, nga beekuba lawundi esooka ng'eggwa, nga bamala beeyongera, nga beekuba. Ntegeeza zimmasakkulo, nga beekuba amatooke, nga munnange bamaliriza bonna bagudde eri ekikoowukoowu misana, obudde tebunnaziba nti Kadaama yakomyewo misana, nga batandika okunyumya, nga bw'omanyi okunyumya emboozi z'abaagalana, nga Kadaama abuuza boyfriend, si wano obeerawo wekka? Nti awo mbeerawo nzekka. Ayiwa, lwaki obadde mu maka gano oyinza obbeera otya wekka mwene ennyumba? Kyogamba obadde tolinayo omukazi yenayina gw'oleetawo oba gw'okwana, nga omanyi ebiboozibozi abaagalana abaakeefuna bye batera okwebuuza nga ogezaako okumanya munno. Omuvubuka n'amulimba n'amugamba, nze mwana eby'abakazi balumya biki nga bw'obimanyi eby'okwerimbalimba. N'amugamba naye kenfunye ggwe, awo gw'ogenda beera mugana amaka gange era gana amaka si gange gago, ojja kujja tufumba ettooke. Nga Kadaama agamba tewali buzibu, nkwagala onjagala, nga ali wiringi n'okumalawo ennaku eziwera nako ewa boyfriend, online boyfriend. Munnange obudde bugenda buziba, obudde bugenda bukola butya? Obudde bugenda buziba. Obudde bwe buziba, ekitundu online boyfriend mwe yazimba, baneiba bonna balina amasannyalaze, wabula ennyumba ya online boyfriend yokka yeetali mu masannyalaze. Nga bw'omanyi abasezi we babeera, ennyumba ye nga teri mu masannyalaze, musajja wattadooba nnyo. Online boyfriend ono yagula ebitaala bineeno ebya sola. Yagula ebitaala bya sola, okyanika bwanisi wali mu musana, n'omala n'okiyingiza mu nnyumba ne kyaka. Ye byakozesa ssebo ssenkaggale. Ndowooza amataala gano yagagyawo, amasannyalaze tagaagala, nga tayagala nnyo bantu kumulingiriza na kumulaba ng'akukusa omulambo gwe waba ng'agenze n'aguziikula. Munnange Kadaama ekyo nga takifaako, nga mubuuza naye abantu balina amasannyalaze, lwaki gwe tolina amasannyalaze? Ono nga mugamba amasannyalaze ago gansumbuwasumbuwa, sinnaba kugaagala, kubanga munnange ate nekiranze siri muntu wa TV nti nnyinza okuddawo ndabe TV nga mu essimu ogikyajingirawa. Nga mugamba essimu nje nina kasola kange, simu njiteeka buteesi ku kasola n'ekyajinga. Bw'eba nzikiddeko nga siri kumpi na kasola, nina mukono gwange nso gitwalayo wali eri ne bankyajingira. Ekyo si kyamaanyi. Mukalire muwulirize. Kaakati ng'ekyo Kadaama teyakitutte nga kikulu, nga babeera bonna. Obudde buziba, bafuna ekyokulya balya, sawa zituuka ez'okugenda mu buliri. Kati nga bw'omanyi omuntu ng'ogenze ewa boyfriend wo, Kadaama ono yayagadde alambule ku nnyumba eno, agitambuletambulemu agirabe. Ennyumba ekisenge ekimu kyabadde kisibe nga kiriko kufulu 2, nga baakisibyeko kufulu ezi 2. Yasooka n'agiteekako kufulu esooka, nama n'agiteekako kufulu ey'okubiri nga tekiggulwa. Ke kabonero akabadde kalaga nti tekiggulwa. Omuntu akigula ali omu, nannyini nnyumba eno. Kadaama nga ekisenge ekiriko kufulu 2 nga tekiri mu nnyumba, owange nga akivaako ngadde mu bibye. Ng'obudde butuuka awo oba okuyingira obuliri, munnange nga bayingira buliri. Mu kuyingira obuliri nga balyoka tebeddamu buto, embi zimaŋŋweno, nga balyoka beekuba. Kyani kya Kadaama, kyani kya online boyfriend, nga bali mu masanyu, bali mu masappe, bali mu ziri zinnajjola embi nga beetwalira. Nga bamaliriza bulungi nnyo, bonna bagudde ekikoowukoowu,
obudde butuuka obw'okwebaka. Kadaama akooye ne boyfriend akooye. Bakooye bitya? Munnange nga beebakira nno ddala. Ziba ziwera ssaawa 8. Online boyfriend ekitambo kimulinnya. Ekitambo tekyategedde nti ewaka waliwo omugenyi. Ekitambo tekyalinze mugenyi kugenda. Ekitambo tekyagala kumanya ng'omusajja tafuluma nnyumba. Enzigi aleka nzigule ng'afuluma. Ono amulese yeebase Kadaama mu nnyumba. Online boyfriend ye afuluma agenda ssaawa 8 gwa kiro. Ono aba yeebase nga bw'omanyi nti osuze n'omuntu for the first time okwatakwatako bw'oti mu buliri olaba oba mwali. Kadaama agenda okuwulira nga online boyfriend wamulabako nga mu buliri taliimu. Ng'azuukuka amuyitaayita, owange gundi Kasaato oliwa? Nga Kasaato mwali online boyfriend mu nnyumba nga taliimu. Afuluma ekisenge agendako mu ddiiro. Amuyitaayita nga ne mu kisenge taliiwo. Agenda okutunula ku luggi ng'oluggi luggule. Ziri nno ssaawa mmeka? Ziriyo 8 zigenda mu 9. Ng'oluggi atunulatunulako ebweru atyayo. Jjukira ennyumba we bali nzikiza. Era yakutte kasimu ke n'amulisamulisa. Ennyumba we nzikiza. Baneiba abali eri emabbali bo balina amasannyalaze naye nga ye boyfriend talina masannyalaze. Nga Kadaama mu kutya okungi agamba omusajja okufa afulumya ekiro kino alazeewa. Kadaama ng'atya omutima gumukuba. Omanyi omutima okukuba n'oli bw'atyo bwe yabadde ng'omutima gumukuba. Kye yakoze nga addira oluggi ng'aluggalawo. Yaluzizzaawo nabuzza kubanga yafunye okutegeera kuli nti boyfriend we online boyfriend alabika afulumye bweru naye agenze kukola ki? Yazizzaawo buzza oluggi ng'atuula mu ddiiro mu ntebe alinde omwagalwa. Aba yaakatuula waayisewo eddakiika ndowooza nga 30 nga online boyfriend akomyewo naye yagenza okukomawo ewaka ng'ekitambo kimuweddeko. Ono agenda okuwulira omuntu asatuukira ebweru ali ku luggi okujja okupapiriza nga online boyfriend akomyewo. Wabula yakomyewo ng'ali bwereere bute nga bwe yazaalibwa. Ono yagenza okuggula oluggi bw'ati Kadaama nga online boyfriend ali bute addugala. Yenna tategeerekeka atunula binsobedde n'agamba eno nazzeewa sibanga bandeese bukunja nga simanyi. Kadaama yatidde n'abula ekisenge okumumira. Ssaawa ziri 9 gyali tamanyiiyo. Tasoboladde n'okugamba nti ekkubo erimutwala liri wali kiringa kyalo. Mukazi wattu yagumye n'agamba kangume ekijja kijje. Online boyfriend ng'ayingira nnyumba ng'atuula wali. Abasezi bano ebitambo biba byakabavaako ate munnange banafuwa. Tebaba na maanyi nga ge babeera nabo nga bakyalina ebitambo bino. Online boyfriend yabadde munafu nnyo. Era ono yamugambe yingiranga n'okumutyamutya. Yingiranga ng'ontakyategeera nakutegeera nti oba ki. Omanyi abasezi bakayo ebitambo biba bavuddeko bawunga. Online boyfriend yabayi takyategeera nakutegeera nti ava nakusera. Kadaama yatudde butuuzi wali n'amutunuulira n'atuula mu ntebe ng'ali mu kusabirira. Obudde bukeera ddi n'enziruka n'enva wano. Online boyfriend yagenze straight mpaka mu kisenge. Ebyaddiridde Kadaama ye yasigadde mu ddiiro kubanga n'ensawo ye ey'engoye gye badde yavudde nayo ku kyeyo, ensawo ze zaabadde zisigadde mu ddiiro. Kadaama teyazzemu kufuna ku mpeke ya tulo. Zagenza okuwera ssaawa 11 nga Kadaama ali bweru. Ali bweru n'enguguuze anoonya booda emujja ewa online boyfriend agende ewaabwe oba ewa bbaawe oba taata w'abaana be.
gwe bino nno bya ddala nze mbabuulira eno true story byabaddewo Kadama byamutuuseeko era yabyeexperiensinze ono taliddamu. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mpa endowooza yo ku story ya Kadama ono ne bannange olemwa. Kale mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankumire abankolera obulungi obutagambika, mubeere bulungi, mweraba.